songa za cuts sigwe gusose cuts okuvaayo nga alumba Kyagulanyi maybe nga ayagala ebintu ebyenjawulo attention Kyagulanyi oyo kasa yafuuka munnabyabufuzi avuganya entebe ennene yafuuka cash crop eri abantu abayitirivu ennyo abantu abalemeddwa mu bulamu bw'ensi ng'obulamu bwabalemerera watuuka nga alina kyayagala ng'oba ayagala ssente abamu bamanyi n'okumuvuma ku bbanja ne bagala twavumye webali awo okutiisatiisa okw'enjawulo bibaddewo era katisi yasoose bantu bangi abalinganga katisi be tuzenga tulaba abamu n'okuvuma Kyagulanyi omuteekako ebintu byonna byonna byamutaddeko naye sisuubira mbuno yali aterebuseeko twabaddewo okuterebuka kwonna ku Kyagulanyi kubanga essaawa zino tekikyali about Kyagulanyi ng'omuntu kiri about ideology ye eyanyiikira mu bantu nti essaawa zino 2025 ebitanaba kwogera ku Kyagulanyi nga byakasalo bikikinike byebitono n'ebisinga bimuteereddwako mu 2018 nga bamaze okufominga people power nga movement ekyasooka okubateekebwako kyagambibwa nti nno bali tribal tekibiina movement ya people power y'Abaganda bagamba abo basosoze nnyo singa tunabawo obuyinza banaafa kumu abantu abalala bonna tugenda okulaba ate mu formation ya NUP ng'ekibiina nga obukulembeze bugabanyiziddwamu nnyo buli region ng'erina akiikirira kusinga ssaawa zino nkubuuza nti Bobi Wine president musajja Muganda Ssabawandiisi Secretary General Bongoya musajja weeri olaba Waiswa Mufumbire musajja we East olaba Zadriga mukyala abeeri mu North olaba Bakatana Benjamin basajja baveeri oba okitegeera ogenda okulaba nga wonna abantu bakiikiriddwa bulungi nnyo ekyo ne kifa propaganda nefa eyo nefa njagala nzije nga nkutemera ebize byogerwa okutuusa ku MC Katisi bino bitulo byalowooza muno alina kyayinza okwogera ekiyinza okukyusa endowooza y'Abannayuganda ku Kyagulanyi Robert otuva kwawo ne tugenda ku situation eyali eya abo basiyazi ogijjukira bulungi nnyo bagireeta nnyo in fact before abo basiyazi basooka ne batuleetera narrative oyo muyaga ogijjukira oyo muyaga akozesa ebiragalalagala temusobola kubeera nga mumwesiga abantu ne bagamba ono abadde part of us ate in fact kifaananyi kirungi nnyo okubeera nti na transformers kakati wuno wana inspiring abantu abalala bangi nnyo tikisoboka ekyo abantu ne bakigoba ne bagamba oba muyaaya abeere oba munyiwanjaga akole kyabeere ffe gwe twagala tulonza abantu bangi nnyo ab'amasuuti naye ng'ate kyebakoma okubeera ab'amasuuti kyebakoma obunnanfuusi kyebakoma obubbi eggwanga lina basinza okuba nga balibba beba abayivu ba elite abo ab'amasuuti bemuwaanawana bemusuutiriza oba okitegeera ekyo abantu ne bagamba nti oba muyaaya ate yali much better kyaliwo nno nga buli gwe baleeta oyo munywenjaga muwa bakyakalo ojjukira bye baleeta awo abantu ne bakikolaki ne bakikuba kati ninkwetera ekyebisiyaga ekyokusatu abo basiyazi bebagamba nti basiyazi ogenda okulaba Kyagulanyi omusajja mufumbo wa mpeta alina abaana alina family alina omukazi bano banna abalala bonna mu kaseera ako nga yogundi eri mu kubanga etambuzibwa bonna ne bagenda mu makanisa ne bawasa abakyala baabwe nubiyaniriwa mulaba bawaisa mfunyo balaba jolo sonyi balaba bonna bazaake kale kyo baamala okimala nga tebakyalina kyakupatirako kya busiyazi kubanga by 2025 tugenda tugudama okuzuula sente zaali ziva ebweru w'eggwanga ezaali zigenda okuyamba basiyazi ozijjukira ezo essaawa zino tukyanoonya accountability mu gavumenti zagenda w'abaani gavumenti y'eggwanga okubeera nga yayisa etteeka 2023 naye nga waliwo ssente eziva ebweru w'eggwanga ezigenda okugenda mu activism y'ebisiyaga nga teri ssente etunya wano mu ggwanga Uganda nga temanyi mugaso gwayo ne twebuuza awo zaali zigenda ku NUP nedda zaali zigenda bamutubuulire oba okitegeera nakati accountability ekyatuuze ekyebisiyaga kyennyini CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwo gwa X awandiika omwaka oguwedde nga guli kumpi kuggwa n'agamba we banaba bazzemu okufuna obuyinza etteeka eryagenda ddijjawo eri obusiyazi nze njagala nkubuulira narratives ezo omuntu omu kubasinga okubanga bamulya mu pamuzize Andrew Mwenda mu Juni mu 2014 etteeka eryo werijja ery'ebisiyaga ye kennyini ne Fox Odoyi be badduka mu kkooti kwagala okulijjawo era ne bajjawo okitegedde 2023 Andrew Mwenda Fox ne baddamu ne badduka njagala nkubuuze Andrew Mwenda akolera ani Andrew Mwenda yakatugamba munayina ebyama by'abeesigye nga ayagala kutta Museveni nambuuza azihu wabifuna azihu
togenda ku state agent awedde akolera mu Museveni nga yagala okubanga bali seteka ly'ebisiyaga olengera ne kyebisiyaga kye difeated njagala nkulage mwana ttu teno kati byalimu ali mu kota mugalumondo okitegedde kakati ebe nabena Kyagulanyi abeera nga abisima tuse biche bibadde biddako because tulengero lyo muzeeyi owobulevu obweru ono wekabonera nga naye yali ayogera ekibiina ky'abasiyazi babambazanga pampa zibambalira anda mugundi ezo sawa zino tusobola kuddamu kumuliranga bigakigambo nakimu in fact twabuuza mukazi waali waggwe amukuumye aliwa nga tetaswadde omula against oba kitegedde kakati essaawa zino 2:25 tugenda mu kalulu wetuba tugenda mu kalulu abagezigezi bangi nnyo nga bakatamba abagenda okuvaayo nga baagala okweteeka we bagenda okubalabira nti they are ready for ekigenda okujja ewaabwe babeere nga balwanisa Kyagulanyi nti for us we are ready katikati somu ku bagezigezi abasoose okuba nga baagala okuvaayo ali mu kwepositioning yes it is called positioning kubanga bana abaladiru bazi babona ne bakuba kuki tukiyita over the bar kati bakyasobola kuba bakyekimu kati olina okubeera nga oli muyiiya nnyo obereko ekira kyagala okuguza ensi nti nina kyemmanye kwani ku Kyagulanyi okitegeera ngenda kukubuuzaayo gavumenti ya Uganda webeera nga from 2018 up to 2025 yaka spending almost trillions ku project Kyagulanyi kugisaanyaawo mu bantu bonna abenjawulo mbadde nkunokolayo tuwena mu bayimbi saba zino wabalabanga abayimbi nga bavaayo Kyagulanyi kino Kyagulanyi nga bakuba bana bavudde mu mawulire bannabyabufuzi ba propagandist abenjawulo project eyo olowooza eri mu sente meka ndowooza butabalika na butabalika obukuba Kyagulanyi Katamba kyagala okutugamba nti gavumenti ya Uganda yagala okusula Robert Kyagulanyi center muno okumuteeka wansi terina intelligence emala kubeera nti nekyama ekyo Katamba kyagamba kyalina akirina yekka yo tekimanyi nga tali mu kuteeka musimaika ka polisi y'ekansanga wabulira nga akiteekamu nga sulasulamu kyagala otukakasa nti yo gavumenti eno eri very very desperate okubeera nga ekuba Kyagulanyi tekola ki temanyi but also ne wabeera alina ekyama bino Katamba neiba wange wana ekyanja yes njagala mugambe Katamba ekisooka mu biku bigambo yayogedde n'agamba musajja mugagga wamuwulidde era n'agamba he will never get broke again, he will never be broke again. Katamba oyo nga mu 2022 mu covid Katamba era omusana nga yoguli omungi ennyo weguti era mu kaseera konzijukira gwamwakirako nnyo obongo ne bugatta bwagatta wulira obongo we bugatta manyi nze nsija na bwino obongo we bugatta Katamba oyo alina obuzibu njagala mbukusomere wano mu luzungu babuyita it's a disorder era onaku olwaleero nkedde ku mukutu gwange ogwa X nga nsaba banna Uganda tusabire Katamba tuleme kumu rebukinga tuleme kumuvuma tumusabire tumubudeebude guno omusana gwe tulaba sawa tuli mu kukola sibo tuli mu kukola so waliwo kye bayita dissociative amnesia jembadeni mu kujjukiza abantu dissociative amnesia kasito omusana gwakanga mungi nga wogulaba wano ne bukusanga mukko ku bulwadde wano sogera bubi badi nkubulira bya health olimba bakita dissociative amnesia. It's a mental health condition. It's a mental disorder. Esumbuwa abantu nabeera nga beerabira ebigambo byeboogera beerabira byebeeyogerako amnesia kuba kwerabira okitegeera ngenda kukujjukiza mu 2020 we mbadde nkujjuukiriza Katamba yayogera ebigambo bino ndi wabwino mu kaseera kano yali rantinga era nga avuma era nga awaayiriza CEO wa Swangzaven Julius Chaz ojjukira bulungi nnyo muka audio kengenda okuzanyira wano kati se sawa zino 2025 agamba nti mugagga era baddenga mugagga muzibu tajja kuddamu craninga broker tajja kuddamu bamukolerera badde mugagga talibeera mwavu mukano ka video 4 years ago atatogeranga we yali omwavu ennyo amwe broke man nsina naye tujja kuntiisa
kakakuzanyire mukwano namwe abatuwuliriza. And you brainwashed Benon and took everything. And me, I would have been the last person you ask money for. Bwana zetompa ngako sengezo bro. Bro si ngako sengezo bro, mlo. Nakolera buzz, nakolera misty, nakolera what haven't I done for you, man? Uya sende za kazoro azimba, obye sende za manduzita kwa account yo. Now I'm gonna be open. You think you love this industry? No. You're a fucking user in this industry. Atenze Mpulia Julius, you may be a billionaire, but you're going to die sad. I'm going to die happy. I don't have money, but I'm going to die happy. You're going to be a mean, useless, sad. Between 2020 wabyogera paka 2025 mwafunide buno obugagga bwagamba nti taliriya bwala. Yes. Awusina buzibu wabanga yagaggawala mweje emyaka ena nga nkubuuza abadde akoleddemu because tetuli basiri banna Uganda. Akola mulimu kya MC Cuts. TV presenter. Afuna sente mikolooza. Alina abaana bamikolooza. Abaana bawerako. Kakati ndi mukubuulira. Maze tufunire ku mazzi. Ndi mukubuulira mental disorder esumbuwa omwana ono. Wembadde mpandiika olunaku olwaliro ku mukutu gwange ogwa X. Kati mental disorder ejjanga omuntu oyina ekirwadde kikubeeramu. Bano banina akina bulwadde. Kasita gukubanga olaluka. Kasita omusana gwokya nga wano we gwokya. Opasuka. Kubanga disorder negenda okujja. Eno gibadde kunyola gibayita dissociative gundi eyo. Disorder, I mean amnesia. Wobeera nga mu buto bakuchunya. Wobeera nga lifetime yo badde oyina kyoyitamu nga kikutokyalinga obwongo. Because MC Cuts mbadde mugoberera ate mukwano gwange. Bwe ku bintu ebadde bisinga omukola obubi n'omuyisa obulala ebadde stigma. Yes. Naye Cuts era yakugamba nti mwana nzija mu bbaala abantu ne bantunuulira ne bangeya mbawulira oba okitegeera. So the man is tormented. Ever since he came out, okitegeera, he has been tormented. Up to that effect. I don't know, but regardless bavayo, but that psychological torture ekubeerako olamu tebusigala kyekimu. Mu 2019 MC Cuts ono na lwaki nsaba bannayuganda muganda afo tumusabire nnyo tuleme kumuvuma but tumusabire tumubudde kubanga Cuts regardless of disorder ne mutawanyi eri mental ayina ettaffaali lyayambye lyagasse ku music industry wa Uganda. Naddala ku side y'abayimbi. He has been a very good promoter of Ugandan music. MC Cuts. He's a very nice guy. He has been a talent manager for so many artists. Aba managing. Nabeerako n'omuyimbi. Buli kimu kyonna kigezezako. So in that regard, Cuts has been doing a very tremendous job. That's why I'm telling Ugandans for this gundi eri mu ddiiro. Cuts tumubudde tumulaga okwagala. 2019 Cuts oyo wava London. Ojjukira oyagala nakuba shows e London. N'akoma wano mu ggwanga erya Uganda. Era akasana kaali bwe kati. Ne kamwokya. Kamusumbuwa. N'addamu n'agwa akazoole. Wagwa akazoole. Bakwano be abamuli okumpi ojjukira ka video ako. In fact that was COVID 2020 if I'm not mistaken. Ne yamuvumba gatirawe bati namukasuka paka butabika. Ojjukira. Ne yamutwala ebutabika. Cuts nga yagamba mulamu. Nga omanyira abantu. Wale nabeko mulalo kiriza nti mulalo. Wale abantu abalina kawansaze. Babanga batamivu. Omutamivu mwagala omukyegera nti no tagenda. Mugambe nti otamidde. Nze kiberu. Nze nyinza otamira. Buno bochipa unakanyo munana mugambe kama wangu bado nyamubisi. Kati be bantu abalina mental disabilities and I'm not trying to stigmatize because chana kunyoti no African societies mu Africa wano to upholding a chinchota mental health intino chaddala people face a lot of troubles traumas problems mu mitwe netu chidibisimisika because twamanyira okunaku ennaku katikati ebyaddala he checked nyamu checking ebutabikao kitegeeza omutwe gwe
gwali guliko akazoole musana gwali gwokyezza nnyo okitegeera kati wagenda ebutabi katamalayo doozi teyamalayo yaddukayo ojjukira akavidiyo ako akafuluma nga Curtis ali mu kuwalampa fence ojjukira yaddukayo obuddusi kiba kitegeeza omuntu wabanga adduse mu ddwaliro ly'abakataala sorry to say nga tamazeeyo doozi aba tawonanga kati we are dealing with a cat who is ranting naye nga tawonanga teyamalayo ddagala mu bimu ku katisi byeyayogera nga atolose ebutabika yagamba one abadde amisinga ecupa ye ya bia kirabu era katisi fe abamulaba ekiro omusajja wattu omusaasira but beer in the bottle I mean one hand has the bottle the other hand has cigarette okitegeera kati omuntu oyo aba yeevaako dda because already state y'obulamu bwo buwuli olina busaasi tolina gikosa when you're consuming alcohol and you're consuming that nicotine and tying tobacco already oli mu kwekosa kati we are dealing with someone eyekyawa yava ku bulamu nekyokubiri n'agamba nti baamugjako ARVs ze yali avudde naze London lwaki neyamuweeza emulago ebintu nebimutabula okitegedde no nze am stating facts as they are yagamba nti bamugjako eze London yali avudde London kati oba njawulo bakyusa obujjanja bamukyusako obujjanja wano nkwogera ensonga ezamutabula n'alinnya fence n'agamba awanyibwa ewaawo MC Cuts. We are dealing with someone who needs our love, you people. I'm his friend, Cuts, and we were together on Monday. Birthday Akasuko, and I tell you what happened. He came and greeted all of us, and he walked away. Now walking, the chinzi jukiza chiri ambia balo tugenda kola chi? Tugenda mugeya bambi. Kati omuntu omusanga mu bbala nga yesigamye ku kizindalo kiwoggana nga talina mukwana ali very lonely bwatyo okitegeera and me I want to show him a lot of compassion and every time I find him I show him a lot of love, a lot of compassion, and that's what I'm asking all Ugandans to do. MC Cuts tudiringa n'omuntu psychologically, mentally, emotionally ali drained. Mu video gye nkuzanyidde wano ng'ali mu kulumba mukulu Kyazze wali webadde gwera, he accused him of murder. A big man, a big reputable man like Julius Kyazze. And he was like, if I'm lying, go and sue me. Ibada nakubira Kyazze. And Kyazze had the same I had. Nagamba Frank, we just need to show him some love. Nalabika ntya nno nzijuguddeko Katuso omusango mbwande budde njagala bukadde lwenda bino byatandise okutukasukira amabaluwa abaluwa ennaku zino kati kati industry begenda kujja jinga otya nga gwe omukuba gatekeepers Kyazze oba kitegedde ekyo nakireka now awo nawona nga nkubudde history wa MC Cuts kikuwa ekifaananyi ekinene ekya someone who comes out and alleges and blackmails that he has a very, very big secret against Robert Kyagulanyi Ssentamu, and that when he utters it out, he's going to even die. Bunyinza n'okufa. That is all blackmail. You understand? Ebyo byonna bigatta. Kasito skipping wakati nkubuulira nti eddagala lyabadde alina okumira lingi. Wakyali eri ebutabika yaleka n'alidduka. Eri ebutabika bagamba nti bakuwa eddagala eyo n'obeera ng'ogenda kuweebaka essaawa 14 olunaku. Obeera obongootawo ate nga king of the mic kati obeera ta ku mic nange kenzo tokoto n'alidduka bambi naye nga kyali ate kibi oba olina omumalayo eddoozi kuba abasawo bagenda malwaliro ne basomedde emyaka mingi, they've examined you, they've given you a prescription of what can make you better, and you run out just like that. He ran natalimalaayo eddagala eryo akati ate alina lyaliko lino eddala ero naye bagamba nti obeera nga tolisted era bagamba nti obeera oli ku ddagala eryo olina okulya obulungi, olina okwebaka obulungi, okwebaka amangu, weerabira ebitamiiza, weewale situations ezituteeka mu stress, depression, agony, zeewale. And what our man does besides okubanga eddagala alimira, and I'm not trying to stigmatize, I'm just trying to give you a condition of someone we are dealing with. Okitegeera talyongerako omwenge nalyongerako nessiga kati ndi munda mu system oba olina okusootinga
Masanyalaze gakwata negeekuba. Tubadde ku projects nyingi eza USAID eza AIDS bichewe na byonna nenga batugamba mba mugenze ku mpewo abatumba kubirize okumira eddagala abakumiriza okuba responsible tebanywa this and this and this. We've run those programs obo kitegeera. So ndimugezako kubuulira nti musajja waffe bena takoze eki tabifunye tabiyisemu. Then the man is very, very frustrated for life. I'm going to give you an example. MC Katz has been ranting against so many people. One of them was Eddie Kenzo. You remember that? Weyali amugamba mutoni fi wabakulemye munzirize na muvume bigambo biyitirivu nnyo Kenzo. Kenzo being a very, very sober man, atalina bigambo bingi. Kenzo let him be. You're letting Katsa, you know, teyachongerako. But MC Katsu is telling us that he's filthy rich. He will never run broke again. He drives a Benz. You know, Katz ku myaka gyaliko egitali mitono emingi ennyo. I don't think this is the time wasobola okubeera nga mu bya bragging he brags about a car he rides. Ebyo bintu by'abantu abakyali mu stage emu ey'obulamu abakyakula abali mu adolescence okitegeera nvuga Benz myaka gyaffe kati emyaka gyaliko kati gwakuzukuza okitegeera kati egyo emyaka egyo emyaka nkaaga wabirawo ebintu by'oli proud of mu nsi. It's more about the legacy, not about the car you're driving. Waba avuga Benz ya sente meka gyavuga gyagala okumanyiriramu abantu ng'omubuuza which Benz, because twabityanga dda nze nvuga Benz kati abaana saawa zino bavuga Range ziri mu bukadde 3-4. Benz saawa zino soona gifuna ku bukadde 3-25. Kati kisinzira which Benz are you driving? Oberengo oyagala kumanyirirako bantu gyetenga bragging right nze nvuga Benz. I will never run broke again. That is all nonsense for a person like MC Katz. Kubalala abali mu myaka 25 it is okay. People abana myaka 17 they brag about the phones they bakwata nkwata iPhone 15 16. Eyo nga bragging right mu myaka ejo era nga banne bajja kumutya ofuna omuvubuka 25 mu motoka. Yes, ekyo kijja kubeera kirungi, but then for Katz's age those are not the things he would be bragging about. He would be bragging about one, I retired from the media. Now I have this. Okitegeera. Probably nina oba consultancy firm shaping abaana ku MC nga kukola media kukola bichebe webityo nga Daga we aleta purple skills. Webale. Kati Daga badekali bonna bagenda na mu myaka. At least Daga yakulaga. There is a progression. Daga saba tukyasobola ku bragging about the car he rides. Wale muwulideko Daga ngagamba abantu I drive this. Wale Daga ngagamba mbuno nza I will never run broke again because brokenness ebera olumu kibera ku habit. Teri no abagagga abadde bonna webera tebekutte bulungi financially. Yes. But balina that financial intelligence nengeri gibahandlinga sente era bavuwadde abagagga betwogerako nno olwo MC Katz ali mu bragging about daddy's money. Tata wange yali mugagga, tata wange yayamba gundi ne gundi. How about you? What have you set up for yourself? Goyambyani. Yes. Asokadde ku ye, what has he set out for himself? I'm not trying to judge nange nyinyi basi na setting ebintu. But I'm trying to point out a person who wants to brag ku bintu ebitakyali mu myaka gye MC Katz. Yali badde saawa zino awo yavaawo dda katamba. Okitegeera kati wabeera nga bita mu argument then nga yagala constraining abantu mbu Kyagulanyi otagamba ku baana bo okunvaako okundeetera situations z'obulwadde naki ngenda kwabya ekyama kyo kyenagambye nti someone ali mu kweteeka mu position mwayagala okumulabira. Kyagulanyi yali asindise ekanya alumba omuntu yenna. But the reason why abantu abalumba Kyagulanyi kubamu ku bantu abo Kyagulanyi hope yaabwe nange kye nabagambye suubi lyabwe kiringange essaawa zino waliwo abaana abamu abali mu SF saawo boolaba nga Buhozi yabakolera byabakoledde yabatuusizza naawe okitegedde nga ye hero waabwe nga ovaayo n'omwogerera omwana yennyini yakunoonya. Nze nalikaawo yali TikTok yange inbox nejja nakyo nali njogedde awo oli nampeereza message yali enkambwe bweti nenkitegeera nengamba okay wabeerayo specific group of people ng'ono omuntu gw'oliko gw'okuba ku bo taata waabwe essuubi lyali libaweddeko ya restoralinze kakati ne wano there are so many
hopeless Ugandans abali mu millions and millions abali frustrated by this system of governance ya Mwami Museveni abantu abo ngesubi lyabwe libera at someone at the helm ali mu kubeera nga opposing Mwami Museveni tufe tujukira abaliwo ku Dr. Kanokiza Besigye yali taata waffe nga tulaba lyessuubi lyaffe tuvudde ku campus 2015 tulina mirimu okitegedde tebaliwo ogenda kuraningira ng'oweddemu essuubi ng'ogamba gavumenti eno singa atesti ekikola ki ekyuka policies ne zikyuka ziyinza okutuyamba nga lyessuubi kati there are so many other Ugandans abeegasseeko ng'essuubi lyabwe liri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. You will undermine Kyagulanyi all you want tisimanyi tali elite kimala tali actuating ensonga kimala it is all okay but people bo balaba oyo lyessuubi lyabwe you won't tell them anything esaawa zino ojja n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yewamuteesa obutwa tebajja kumukyawa n'ogamba nti Kyagulanyi yayo kyamasi report evuddeyo tebagenda kumukyawa n'ogamba nti yattakayiira wadde teyaliiwo tebajja kumukyawa n'ogamba nti yakusiiga obulwadde gwe kati Kyagulanyi tebagenda kumukyawa n'ogamba nti that is enkuleetera nti anything you will say against Kyagulanyi n'okinabeera kiri ku extreme mu ssaawa zino omunnayuganda ali hopeless ng'essuubi lye liri mu Kyagulanyi tolina kyogenda kumugamba ogenda kubireeta ate bagenda kukuba nnyo ate kigenda kwongera Bobi Wine amaanyi abaana bo baleeta mazima mbiraba nga babiwandiika nti mpeke alemedde askipinze empeke babyogera naye nga US bagaddewo tagenda kufuna ddaga babyogera mbiraba nga babiwandiika nange mbisomamu nempulira obuzibu kuba ze kati mukwano gwange era nze bisobola kubimugamba wano nze mugamba boldly as a friend as a man okitegeera bambi abaana bawandiika ebyo ddagala skipinze bumutwala bumuleega bumuleeze ebyo webityo mbiraba kati bye binyiizaani kati naye nga Abaganda bagamba eyeweeza omumba gwe bazikuba nti weetadde muliwe bagamba omunafu takola ki tagwa ddalu kubanga ogenda olina okukasuka amayinja olina okudduka eno n'eno omulalu atambula omulalu distance gyakavalinga mu ssaawa emu tosobola namukasa tosobola ate nga gwe oli mulamu kitegeeza ogenda okugwa eddalu oba n'amaanyi Abaganda ne bageresa nti omulalu tagwa ddalu kati si mulalu I'm speaking metaphorically mulalu ate agudde eddalu oba okitegedde kakati awo bagambira nti yeeweza omumba gwe bazikuba bagenda kumukuba amayinja agenda kugawulira njagala nkubuuzeeyo kati seyagambye nti nno mugagga muzibu essaawa zino he won't run broke again what happened to the other woman gwe basanga ngabba eyali girlfriend we some month ago oyo muwala yali girlfriend wa kati gwe basanga muwala yali anyirira bambi basanga mu supermarket nga ali mu kubanga bba kati mu bugagga bwe quote in quote omwala yantuse ku situation eyolowooza omwala oyo yali anyirira nga yebitigula what happened to that girl nango omwana w'abandi yalaluka what happened before kulaluka what happened because ogenda okulaluka there is something that must have happened what happened to that girl tugenda tumujjeko omusaayi what happened to her no I'm asking what happened to that girl eyali girlfriend wa Kats gotala mu video na Kats yebase ng'omwala condom azigize what happened that night then after 2 years why are we seeing the girl very slim very dark looking erratic okay if he has a heart problem or another condition why isn't Kats helping him who is very rich as he's proclaiming why I'm asking questions for someone who portray that he's very rich Kats is not rich Kats is suffering Kats is frustrated I'm telling you mukama wange tulaba muno ndi mwavu nze ndi yaddeko ng'omubi omweru nze nkubuulira because I'm contented waliwo omuntu nga tolina ssente naye nga kyolina ekitono kisobola okuraninga your basic needs n'otambulira mu shape obugagga obw'okumutima obutuufu naye teriyo kibi when you bakiyita false hope mwina false hope oyagala abantu balage nti oli mugagga naye nga singa tutandika scrutinizinga you're in denial you understand Kats needs money Kats needs help Kats needs rehabilitation Kats needs compassion Kats needs to be shown love okitegeera kakati ebyo byalimu ebyo nebyo tumita forofoto awasembayo era badde mu advice nga mukwano gwange Kats waliwo organize agency zinyingi mu Uganda wano
za bya kuketta ebiwe bityo nga zibadde ziri mu kukwata abaana babakwata bakusanga ku street ne bakwata bakusanga ku kitebe ne bakwata ne bakutwala ne bakutocyalinga nga bakubuuza kimu tubulire ku byama bya Bobi Wine ebyama bibagala bikubisizza abaana bangi byamenyesa n'ekitebe kiramba webale nnyo ne basangayo kondomu aspa kondomu n'enjaga netugamba mukulu bamukoze kali akakoni yagenda okukwata koni yasanga yandaweya gye yasanga tugamba omukulu buli wanajja okukola operation anasangayo ebiti okitegeera kiswaza but naye abaana no bagambye baagala kondomu ze batwala bali bagala ekitebe kirwale abaana bali mukwekuuma kati ebyo ebitongole bingi nnyo nga byo binoonya kimu bwino waani wakyagulanyi kibayigwe bayinza omukozesako mukana akalulu kati siwuuyo kati sinze saagala ebyama ebyo abijjeyo for free akwate ekkubo agenda noonya baddamulira betuwulira boogerako abibasuubuzi batandikiraawo abibasuubuze ku ssente epitirivu kuba zeetaaga abasabe biliyoni nga 10 wabeera nga ddala ayina secret gyagamba egenda okwantagonizinga Kyagulanyi buli kimu kyonna mu ggwanga Uganda mu beebweru abibaguze at least ave mu bwavu because he is a very poor man ebyaddala wadde ali mu self denial kwanza nkubuulidde simwavulu nkupe lukyolo ati nkubuulidde mukwano negamba nti omuntu omugagga by 60 years zayogerako what would you be bragging about would you be bragging about driving a Mercedes you'll be bragging about your empire you've built that is going to sustain the next generation and the other abazukulu nakije emyaka gy'abakati kati asinga Bobi Wine obukulu ekyo tukimanyi kati ate weyagambiddye muno ng'akyali muto kati singa akyali muto mwana mwena 1944 gundi Kyagulanyi yaliwo oba okitegeera but regardless MC Cuts continue but for us as your friends every time we shall see you we shall show you love we shall show you compassion and me ngenda kufuna emikwano gyange abatonotono wabeera mmanyiwo tugule emigwa tusibe tuzze mwagala muzaayo asoka amalayo eddagala teyali malayo mu covid yaddukayo obuddusi malayo ale katijukira mu mental institutions ngeze za government kasodduka abewonyezza kasente ya musolo yegenda kyola tebamugoba katulina mukwata ntumusiba netumukasukayo ngenda kufunayo bagadi bange babiri wale bagadi bange bamubeereko mwezi 3 asoka amalayo eddagala eri omutwe billion record byenjogera nti ya visiting a mental hospital antajidwa abantu abagala letter of intent to sue I'm suing Ntambi Frank 900 million naddukayo nagendako ne wa pastor Ugembe bingi omwana yayise mukusomozebwa kungi nnyo nagende wa Bugembe bamusabire eddalu tebalisabira bamira bumizdagala obulwadde tebabusabira kyonjagala nkibabulire bannayuganda n'abafirika bannange babusabira nawulirako nga pastor Bugembe yawona obulwadde tewali esaawa zino singa gundi mulamu Alozias yani oli eyafa iga Alozias iga eddala yali ani Augustine singa simulamu omuganga teyeganga singa we mulago wakyaliwo gundi ezikola amasanduuko ate bali kumpi ne kyaki mwina pastor awonya etulina abazungu we batusingira onofuna obulwadde n'ogenda mu bajjajja simanyi bandoka ofa oggwawo ngendeze mu church pastor ansabire pastor ye walwala nga musonda sente ngagenda bweru yesi wakusabira esala ajongerezaako nga bamujja pastor ye waba yagala sente mwino musonda yanagula emmotoka gwe ogenda yagamba saba nnyo Mukama Katonda oba okitegedde kati abafirika obwongo waffe awo sijja kugenda nyo sagala kutugalinga nnyo bantu nabyo bakkiririzaamu but for MC Cuts nze okubuulidde he has to go asoka amalayo doozi eri gye yadduka ebutabika ennaku z'omwezi zaali mmeka wano babimpadde wano Cuts runs from mental hospital MC Cuts runs from mental hospital runs from butabika ana njagala nkulage nti yena inagala okunsowenga I'm quoting I need help MC Cuts cries out before escaping from Butabika Mental Hospital on Watchdog Uganda kuna musanvu January 22 twali tunanagenda noza mu covid covid ya musanga wabweru I beg your pardon wali ya musanga wabweru 2012 badduka ngavudde ku show London
MC Cuts vows to run away from rehab after doctors take away his beer eno Galaxy ngena kuzo mwezi 14 January 2020 njagala nkulage nti no bwino tubadde mulina bali muwadde beer bandi muwadde bagamba yes mwakola bya basawo ngamba yagala nnyo sega mwenge kilabu ma echupa ya buru disposable najuza baya akatuka wakati nayongeramu okwerabira ebizibu kati general zamba mulimba la Luka yayimba n'agamba nti Luka embeera y'obudde etandise okukyuka kati kandu kyuse katsi embeera y'obudde etandise okukyuka abo ku NBS batandise okumusomanga sticker ntino yebise musuuka simanyi oba nasuuka simanyi oba nayimuka yali MC Nganzi obanga gwe yazalibwa Kyaggwe era kutatani tables nga kyange muvubuka bulungi nga buli mwola mugamba mbuno iwe babuwe kati bagamba abulina enyama ya muggwako nga tabanka nyama wa mujimu ebibuka byalina tebiti bajiko bavim from the way he looks nobody ever wants to be with him kulwecho emikwano gyabadalina nga bannamukasa bonna bagenze buli mulwadde w'obulwadde obwo tandika okumuyisanga omuntu leka okusonga buli ssaawa lwobeera ng'omulabye mu ttuntu because exactly the same thing could happen to you too mwagala nga yowe yagala byali bigambo bya ichuli sagala oseke buli wolabo mutulututu because exactly the same thing could happen to you too kati singa tugenda omuvaako bannange tukubiriza buli muntu alina obulwadde tambula n'ambuleera balina ekirwadde kye batusomesezza nti omusana ogwo gubayisiza ddabula bubi tambula n'ambuleera okuuma omutwe guno nnyo obufuna enviiri zikubeereko naye obeera wakawalaata gukugenda kuli kwennyini nnyini mukwano gwammwe nga bamuli bubi bina bebi